I think yesawa abantu bagamba amazima. TV eno nekanga nga buli mwezi no spending milioni 10. Family yokka buli mwezi no spending milioni nga 6. Family tombuza zitya wabula bwekiti wekiri obosanga sanja agenda mu details wekijja mu season y'abaana okusoma ngawe ngame spending milioni nga 4 still bonna ne batagwana bawo abakolima abatali satisfied abamuli kubone bansiba mukomera bakansi bamakome ebirundi ngena butalabiri abaganda ba nena abalamuzi bagamba tebalina buyinza bukusiba naye ati benyini bebakusiba bebakwata so natukera ku macyango omuntu nendanga buno bonna embeera gye tulimu na guno omugugu ogw'okuspendinga milioni nga 3 monthly na obosanga naye sikyasobola nempita mukwano gwange era yali mukwano gw'omugenzi naye simumanyi nnyo omukwano gwe nnina nagujja mugenzi yatugatta ne mugamba kujja kimbwa jangu njaga nkukwase TV eno some sort of a release onyambeko jiddukanya ng'osasula amabanja g'emisolo biki n'abakozi buli kimu nga nawe wosala amagezi sente z'oli muteekamu ozijjayo otya nakkiriza era nakikolanga mukwano gwange saamuguza TV kubeera siso atunda kintu nga sina letters so nakkiriza okujiddukanya naye ng'akikozenga mukwano gw'omugenzi nangamba omanyi muzeeyi omugugu ena munene kankuyambeko nze nzirukanye TV nteekemu nga wensasula abakozi twaye program line up then nange nalaba engeri gye najjamu ezange ne tukkiriziganya naye ku makya ga leero ampandikidde ebbaluwa eno era gye nandyagadde okubasomera agambye to Pastor Andrew Jengo oba to ABS television director nangamba, dear sir, this is to inform you that apparently I, as Kimbo Richard, am standing out from running the services of ABS television. I'm therefore informing you that you get someone who will be handling the offices until everything is sorted out. In this, therefore, I will be officially handing over the offices to your management on Wednesday, 13th July 2022. Yours sincerely, Kimbo Richard. Yembaluwa. Omukulu koja Kimbo ajampandikidde. Nali namu appointinga nga CEO era agenda okunyambako okuddukanya operations za TV nga wenkwasaganya ebintu ebirala. However, saamuguza TV nga badde bagamba ola nafuna mukwano gwange ne mugamba akojja jangu nyambeko mweno sector era I think for 3 months yabadde addukanya TV era abadde muntu mulungi but however oluvannyuma lwa family meeting we yawulya nti nzize ebbali sikyagala kuddukanya estate naye n'agamba sisobola kukola family bamwandikira ebipapula bamutiisatiisa tugenda kukuloopa mubye TV y'omugenzi mubye TV y'abaana mulidde sente nangamba omanyi muzeeyi kino ekintu najjanga mukwano gw'okuyamba but ebijja bye bingi n'akidde ebbali waliwo eggulu eryafuluma I think ku Lwokuna erigamba al'omwami bamuyita Solomoni ng'abanja TV obukadde 180 ne bagamba kooti yafulumya ekiwandiiko kyakyetundiwe TV etundibwe basobole okusasula ssente ze. Kituufu kooti yo teyafulumya kiwandiiko bwe kitya however nga yo omuntu aclaiminga ng'agamba nti abanja ssente z'agamba z'abanja abali mu mwaka 2016 2017 2018 era aclaiminga agamba ye yazimba studio however teyasasulwa. Yagenda mu kooti wenayimirya mu kooti okugezaako okuwakanya oba ku bbanja lyoba okubaako kyenjogera kooti yaŋŋamba siina buyinza buyimirya mu musango gwo okuwoza kubanga mateeka sinafuna kye tuyita letters of probate era nga tebanzikiriza okuwoza mu bantu bangi nnyo ng'oggyeko ye yekka bangi nnyo abajja n'agamba nze TV njibanja ssente bweziti nzibanja bweziti era bali mu makooti aweebwa abamu tebannavaayo naye kikyannemeseza kiri kimu kyokka siina ground kwenyimirira ne ŋŋamba okay
gundi oba otubanja twogere oba tukole agreement oba otubanja kubanga amateeka teganzikiriza. Kino ne kidda eri famire bateeka caveat ku letters ezo. Mu mateeka sina kye nsobola kukola mu buyinza bwange kubanga oli wajja n'aga nti yali abanja TV oba abanja TV mutuula n'akulaga kitwandiisa obujulizi obukakasa nti oba agibanja. Omala okukonfaminga nti abanja then ne muyingira agreement oba ne mukola payment plan engeri gye mugenda omusasula. Ne byonna sina we nsobola bikola kubanga legally I'm not recognized nga omuntu addukanya estate yeyo mu absence ya kitaffe yafa. Tetulinga batanafuna administrator legally. Tuli fena. So gino gyonna emisango ne gijjanga wegiri si Solomon yekka. Bantu bangi nnyo abagamba TV we are service providers n'abamu ku bakozi. But you cannot go into anything illegal nga toyina letters ezo. Kubanga abamu ku bo bino byatandise n'okutandika okugenda mu mawulire n'omukulu Solomon okuyimuka ku Lwokubiri oluwedde we twatuuza family meeting ne mbatuuza mu nsonga eyo ne mbabuuza mu abateekako caveat nsonga ki kubanga ogwasooka mwawo ensonga zammwe nalowooza nzisolovinze ne kigaana paka ku Lwokubiri era mu national nali saakigamba bantu ku Lwokubiri twatuula mu family meeting abasinga kubateekako caveat bagamba ensonga ki bateekako caveat mismanagement ya estate. Ne mbagamba why lwaki family temutuula ne mulonda omuntu mwe gumulaba ajja osobola okuddukanya estate eno era nenkibakwasa ne balonda ne tufuna omuntu omu mwana wa bwala wa Mitasise Nakate ne tugamba okay kati gwe on behalf of the family operations gwagenda okugiddukanya estate. However ne mukwasaganya abantu ab'enjawulo byalina okukola nabo saafuna feedback. Report gye nafunye ayagala nayo kuvaawo tayagala kubiddukanya. Ne mugamba okay woba oyagala nsigale nga nzirukanya family operations muggyeko caveat kuba waliwo lines zesobola kusala lwansonga legally mateeka si recognized tebaagala. We mutuula we bagamba school fees almost term has spent over million ngana kwata bana kusoma. TV buli mwezi I spend over million nga 10 TV okubaawo but legally waliwo ebimu bye sisobola kukola waliwo agreements ezimu zesobola kuyingira. Tufuna ba client ab'enjawulo abagala otuwa sente ku TV nga batugamba tulina signing but mu mateeka sikkiriza basigning because I'm nobody mu mateeka. Ebyo byonna n'obibanyonnyo atubanne waliwo ba client badduka bagala tukola extension ez'obulango bagala tukola extension ya business beetaaga omukono gw'omuntu addukanya TV abateereko legally mu mateeka sina kyensobola bateerawo era ba client ne bagenda. Ensonga y'omwami Kojja Kimbowa sigenda munenya is a client eyasasula in advance sente ze nga bw'azoogera okuva mu mwaka gwa 2016 paka nga 2027 he paid in advance. So we yakera ku machana alaba nti TV mawulire baga kugijjawo kyaki baga gitunda is a client yala nti sente ze zigenda fa era simunenya kwogera ebyo byayogera mawulire ye client ali mbweraliikirivu kuba I invited him mu family meeting gye twalina nga njaga abantu bano bamulabe bagezeko omuntu abalabe ku client betwina ebyava mu family meeting tebalina nsonga ze wabula bateekako obutesi caveat yangambe ekintu kimumanyi Andrew oba muzeeyo bisese nga mpita muzeeyo bano abantu bano tetugenda sobola kuyita mu mbeera eno naye naatya nadduka. So n'ebya Solomon awo ebyajjira nenge ensonga enkulu mu bino byonna nze nga nze sina we nyimirira atandika kulwana kubanga mu mateeka sina kuyimirira. Family yateekako caveat we tubayita okwogera nabo ne tubabuuza omukomu era munansonyi okwogera kino abamu ku bo baŋŋamba era nabasinkana ne baŋŋamba olaba Andrew kyetusinga okwagala deka caveat zino zibeeko tulindeko okulayira gwe weerera abaana
paka bana amala bonna osoma then tugende mu kooti tulayire awo ofuna obuyinza naye abaana biboogerako betulina olinda the majority myaka 11 myaka 12 bali mu primary so bo kye basinga okwaga estate eno ngitambuze mu buyinza bwange nga siina yadde akapapula mu mateeka ovu kisandiganye kikola naye ate tuba tetusobola atambula mba siina kipapula kyonna kyamateeka nga wenkunyonyodde waliwo business deals ezimu zezisobola kusiiringa because siina letters ezo but bo baŋŋamba tuddukanye paka omwana w'emyaka 11 nga wezize emyaka 22 awo tulyoke tulayire awo nangwe nasinzidde ne mbagamba ku Lwokubiri awo mufuneyo aya n'asobola okukikola ajja ddukanye family operations era ne mbanjulira akakiiko k'ekyaki ne mbagamba bano mugenda kukwatagana nabo bagenda bayambako weetaagisiriza ne tulonda omuwala bamuyita Sise Nakata asoma amateeka era munnamateeka in fact tiyagaanye buvunaanyizibwa nakkiriza aweeva era bapatana baffe abamu nga kojja Kimbowa bo ne badduka ne bagamba nedda tekisoboka bangi bonna era otunulya EBS ogenda olaba kiranti bagenda bavaako omu abamu lwakuba bali diplomatic tebasobola malaga biteeka mawulire bagenda wa mu kooti obawa naye nga bantu bangi nnyo naye nga obuzibu bwavudde ku family kino kyebagamba ekyotunda ekkanisa teri atunda kanisa teri atunda TV era ku Sunday nabuuza abantu waliwo aganye okujja okusaba musimanyi bakubyewo ekibaati kuba obuzibu bwensanga omuntu kati nga ku makya ga leero omukazi ankubidde essimu ng'ali mu kyalo ng'ayomba n'aŋŋamba otunda otya ekkanisa otunda otya TV lwaki obitunda bati nga tulina ngeri gy'omunnyonnyola ate nga mutuufu okumbuuza eyo so ensonga enkulu family bano ababanja kuba buli omu ajja n'agamba abanja naawe owooli essaawa zino kooti yo tegaana kuteekayo musango osobola oteekayo omusango n'ogamba manja EBS naye abamu bagibwesanga advantage nti essaawa zino EBS terina muntu ali legal asobola oyimirira n'agezaako bakyalenjinga ya advantage gye bakozesa era abamu ku bo bakozesa abafamily bateekawo yo pressure kooti etere egambe kati mutunde yensonga ki tebanzikiza kufuna buyinza mu mateeka kubanga wembufuna abamu ku bo abagamba nti tubanja naliwo services zaabwe ze baprovidinga nzimanyi ne sente ze bagamba tezituukayo ate bwe mba nfunye obuyinza mu mateeka tebasobola kubako kye batwala tuba tujja basasula thasifu nga tumaze okunfaminga nti babanja but obuzibu bwe buli bakozesa abafamily abamu bataddeko caveat siina ngeri gye nsobola kuyimirira mu mateeka kuwakanya bano babanja